Obulamu bulungi era ng'olunaku lwaleero nga bwe nali nayogera tubadde ne meeting ya family ne tubaako ebintu bye tukkiriziganya era twogedde ndoza meeting twagituddemu ssaawa 6 ndoza paka ssaawa 10. Tebadde meeting ya kuyomba oba kwaganyabula kuteeseganya era tuvuddemu n'ekyokukola era ne tuweebwa amagezi twewabudde mu biti eby'enjawulo newankubadde ensonga yayisa meeting eno enkulu era omukyala yali akomplaininga ate ye era talabiseeko mu meeting bamuyita neera tetumanyi tuwadde ensonga lwaki talabise tumulinze n'atalabika naye ng'ate era ye mutwe omukulu ogwayisa meeting eno. So ffe nga famire tusobodde kuba tetubadde na buzibu buli awo, obuzibu tubadde nabwo bwe bw'omukyala naye ate leero talabiseeko mu meeting kati simanyi. Tulabyeko omuganda kyayita omuyeye gw'abakazi bamaama babadde bameka? Sijja kukuwa nnamba ntuufu naye si buli muntu gw'olabye nga mukyala nti abadde maama. Meeting eno ebaddemu abali kakiiko k'ekkanisa, abali kakiiko ka TV, management ya TV, bataata ne bamaama basenga naye si buli muntu gw'olabye nti oba abadde mukazi oba abaddeyo, just twayisa abantu ab'enjawulo abayinza otuwabula. Baganda babatuufu bali bameka? Kubanga ekyo kibuuzo kirina okuva mu ddiro olunaku olwaleero abasinga bagamba musoba mu 30 n'okuba nti nno omugenzi tayogerwako kibi naye omulimu yagukola. Ekyo gwakimanyi naye nzize nga mbagamba ennamba era mumenyine munaatunula mu clips zammwe ennamba mujja kugiraba. Okay, waliwo ekirala? Nga bwe mbagamba ekigendera kya meeting, ffenna nga bwe tutudde mu meeting twali tukkiriziganya naye ne wabaawo omu yali takkiriziganya, kooti n'etugamba twagenda ofuna letters of administration tufune mediation tutuule tukkiriziganye naye ekyennaku era ne mu meeting talabiseeko gye tutajja gambu twagiyita mu nkukutu nti natwala ne nkola ekintu nze kye naye saagala kukola naye ne bampabula ne ngamba agiteeke ku media era ne ngiyita mu mawulire neno munda ne tugezaako bakontaktinga naye ate era talabiseeko. Ye yateekawo caveat kuleeta ku mpapula eza ku letters of administration yateekawo caveat n'aclaiminga abanja omugenzi $1,000,000 n'aclaiminga omwana talabirirwa n'amala n'asimbyayo ng'agamba eddaame si ttuufu lyakyusibwa era ng'agamba ku ddaame eryo yandibadde omutwe omukulu ensi yonna yali ekimanyi n'ab'ekkanisa nga bakimanyi ne famire ng'ekimanyi era kooti netugamba tutuule nga famire tugezeko tunula mu nsonga ye. Famire etudde ate era talabiseeko. Obuvugano obadde bw'amaanyi nnyo fe abadde ku bbali w'ekisenge muwanyisiganya ebisongovu bivudde ku ki? Tewali abadde awanyisiganya bisongovu. Maybe bayinza okuba ba raisins amaloboozi naye tewali luyombo lubaddeyo lwonna. Kibuuzo ekibuuzo kibuuke. Tebali proud okuba nti nno bazaala mu maka gano. Nga bwe nkugambye mwe mukikootinze si buli muntu gwe mulabeko nti abadde mukazi wabula meeting yabaddemu abantu ab'enjawulo. Si buli omuntu ayagala kamera, balina ensonga zaabwe nange ze simanyi naye bo bagamba era abamu n'okujja bagambe bannamawulire banaabaawo ne tubagamba tebajja kubaawo era muva kujja mu meeting teri n'omu abadde agenda kwogera. So okubalaba nga beebikkiridde tebagala mawulire tebagala kamera. Twali ku kooti wali omukyalo omu eyajja oba maama omu eyajja yakola statement egamba nti Jengo ekintu takisobola tumulabyeko mu meeting leero mutuuse ne mukaanya. Anyway saakiwulira ng'akyogera nti Jengo takisobola era ne mu meeting tewali akyogeddeko kuba ensonga yatuuza meeting ebadde ya mukyalo oyo atazze. Then family ne tutula ne tugamba kati omuntu otugenda mukola ki bannamateeka ne batuwabula
nti kirungi mulina evidence nti mwayita meeting era mulina evidence nti meeting etudde wabula yatazze nga taweereza yadde obubaka lwaki tazze. So ne tugezaako okwogera ku bintu bya famire ebirala. Pastor soko onyonyola abantu abakola abantu byagendewo. Nkyala kumpenga tewali mu buyambi. Kyaki tutebbanga kyana tumu mugenda okugenda mu kooti. Ekyomukyala tetwagana muwa buyambi. Era ne poliisi enansana bennyini baatuuka ne bagamba naye kati tumanyi mukyalo kyayaga kwasi gwe gwali gusoose. Omukyala nga ye wane ekyasookera ddala obuyambi yajja n'agamba buli wiiki alina ssente zayagala. Akakiiko konna na buli muntu n'agaana. Nze ne mbagamba kale tujja muwaayo 10 obuki nga nakyo nali neenyigiriza nnyo. Bw'oba olina abaana atali omu atali babiri nga buli omu ogeamu emitwalo 10 nga tekuliiko ddwaliro tekuliiko school fees just upkeep. Naye ne ngamba kale naye we yajja nga tozifuna nga bamugamba sayininga ye ng'agamba kimuta sayininga mataga wa mwana we. Awo ne wabaawo obuzibu era ne batuwabula nti waba agambye zisayininga mugaane. Ne tugenda ku poliisi nga tetunagenda mu kooti. Poliisi ne tuginyonnyola ensonga negamba eyo weba y'ensonga. Negezaako munnyonnyola nti alina sayininga kuba era njijukira ne tukuwandiikira endagaano ku poliisi sinze yagisayiningako. Akakiiko ke kagisayiningako. Kwanza naye mu kaseera ako mu mateeka naye sirina right esayiningako kuba sirina letters of administration. So akakiiko ne kasayininga era ne tumuweerawo eza weeks 3 mu maaso n'azitwala newankubadde bamugamba osayiningisa peni ya bulu yagamba kimu mukama yamubikuli akozesa peni myufu yensonga ti buli kaseera mumulaba mbyeru era yayambala byeru neyo si nsonga. Then weeks 3 ezaggwako ne tuddayo poliisi era netugamba tuteekeyo endala za weeks endala 2. Bino byonna byenjogerako evidence weeri. Ku myaka gya 24 n'okubanga gwavuga ekintu kino kyonna toli stressed tubuulire mazima. Amazima ndi stressed nnyo nosinga kyoteebereza naye kiba kisa kya Katonda ogezaako biyita mu buli lukya osinkana obuvuyo bungi nnyo konagana nkokola neera n'oyitamu ng'omusajja. Ebimu nze situnuulya nnyo myaka gyange. Muzeeyi wange aŋŋamba ekintu kimu omusajja alina kasitoweza emyaka abasinga bagamba 18 naye ne 15. Edda abasajja bedde ekyabakakasa nkasaawe zange 15 nga bamugamba genda ku ttale oyigge. So kasita obanga oli musajja ekyemyaka okiza ebbali n'omanya togenda kudduka buvunaanyizibwa bw'olina togenda kukola ki ogenda yimirira obifeesinge. Abasinga batunuulidde omukyalo ogenda mukola kibati abasinga batunuulidde TV n'ekkanisa temukomekereze nga mubitunze. Ekintu ky'ottunda tekisoboka era kinsanyusa nnyo bwe tutuula ne famire abamu balina endowooza tutunde ne bagezezaako kibalambulira nti omugenzi yagamba temutunda nti ate ekkanisa yo TV obwaka luyinza obaako n'otandika ottunda naye ekkanisa teyali ya kitaffe yali y'abantu. Essaawa zino tulina ebintu ebyenjawulo tugezaako zimba kkanisa naye oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.